pastor agenda komawala gula ekigambo. Waliwo maama wange ye yatandika event eno yaleese alubamu empya. Alubamu eyo tugirina. By the way, nze situnda music. Bw'oba olina flash oyinza okujja n'ekwennyima ntandikira ku 10 and above. Amina. N'enkuteerako obuworship obulungi. Twagala abayimbi baffe. Tulina bangi. Tetuliza music wansi mujje mu mmotoka yo. Nkubire essimu noonya nkwe music. Amina. Kati omukyalo oyo pastor tugenda kumusabira. Kuba ennyimba ze tuyimba mu church ze tusinza era weda ze baliko. Eyo yonna gyali Katonda amujjukire. Ngamba omukyala Mami Judith Babiri. Oyo mama wange nze first born. Amina. Iye era akimanyi nga tuli wano. Amina. Kati tuketusabire Sister Judith Babiri. Let's all stand up and pray for Sister Judith. Amina. Setaani talwanyisa atayina mugaso. The devil never fights a purposeless person. Waliwo akitegedde ekyo? Did you catch that? If you have no purpose, the devil has no business with you. Nakizuula nti ensowera tezigwa ku mmere eyokya. Houseflies can never drop on hot food. Twagala kulangirira Sister Judith Babiri yonna gyali. We want to declare wherever Sister Judith Babiri is, omuliro gwe tegugenda kuzikira. her fire will be kindled on and on. Ensi eneemanya neetegeera nti engalo ya Katonda n'omukono gwa Katonda guli ku mukazi oyo. And the world will know that the hand of God is upon her life. Buli ngeri yonna emusitukiddeko tugifuula okuba nti teriyinza. Whatever has risen against her, we bring it to naught. Tusabye Katonda preserving obulamu bwe. May God preserve her life olw'omulimu omunene gwakoze mu mawanga. for the great job she has done amongst the nations. Katonda w'amaanyi kitaffe ataggwaawo. A great and terrible and everlasting Golola God, omukono gwo ogw'amaanyi. stretch your mighty hand. Olwanyise buli kirwanyisa omukazi wa Katonda. Fight against whatever is fighting her. Tukwebaza Thank you, kubanga ebiro bwe biridda because when time comes, ensi eritegeera nti gwe Katonda ku lulwe. the world will know you are her God. Mukama tukwebaza Thank you, Lord, kubanga akiikiridde because she represents minisitule y'abayimbi mu mawanga. the music ministry in the whole Tagenda world. kulemererwa. She will not fail, she will not Tagenda fall, she kuswazibwa. will not be ashamed, Tagenda kuwangulwa. she will not be defeated. Omukono gwo ogw'amaanyi guli ku bulamu bwe ne famire ye. Your mighty hand is upon her and her Katonda family. taggwaawo. Everlasting God, Ebyawandiikibwa ebitukuvu byogera the Holy Scriptures say, mu ssuula y'e19 gye tulabye olwaleero chapter 19 of Samuel that we saw mu today, Samwiri ekisooka in 1 Samuel, nti Samwiri that Samuel, ng'ali ne Dawudi, while he was with David, Mukama tulabye we saw nga kyatawaanya Sawulo. that bothered Saul a great deal. N'amutumira ababaka ba mirundi esatu. And he sent 3 types of messengers, Naye yaliko. but he was also one of Naye them. buli eyatuukangayo yalagulanga bulaguzi. Whoever got there prophesied. Ne kabaka Sawulo naye n'alagula. Even Saul himself prophesied. Tunaayogera tutya bwe tutoogera kaakati? What then shall we say? Judith Babiri ova mu kitiibwa ng'odda mu Judith kitiibwa. Babiri, you're growing from glory to glory. Judith Babiri ova mu maanyi ng'odda mu maanyi. Judith, you're growing from strength to Judith strength. Babiri erinnya lyo terigenda kwerabirwa. Your name will never be forgotten. Kikafuuwe tewali agenda kuyimba mu kifo kyo ng'okyali Nobody mulamu. will replace you as you're still Tewalibaawo alive. akulipulesinga nga No. bagamba nti kyagaana. Nobody will replace you. Engalo n'omukono gwa Katonda guli ku bulamu bwo yonna gy'oli. The mighty hand of God is upon you. Inspirinze abawala bangi n'abasajja bangi mu kibumu mawanga. You've inspired many young women and Leka men. osigaleyo waggulu. You will be only above. Leka ekitiibwa kya Katonda kibeere ku bulamu bwo. Let the glory of God be upon your life. Ekisa kyonna kye weetaaga leka kikuweebwe. Receive all the grace you need, Erinnya lya Mukama lisobole okusigaza to ekitiibwa. the glory of the name of the Lord. Katonda kye yakutondera Your purpose that God created leka you for, kituukirizibwe let it be fulfilled awatali kuswazibwa newankubadde without okulemererwa. any shame and failure. Tusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo, Pray in Jesus' name. omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ssatu zibaza mwana wa Dawudi. 2, 3. God bless you.
God bless you. Thank you. Obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, okuwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbi n'ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo. Bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako, zonna bazikuselektingira. Batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi, bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa. Bw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775-886-3 obagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, Excellence, Integrity, Time and Hard Working.